Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira simba lero bino binjogera byakumoyo toboyo mutima gwange munda kukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo sebo mwami Fred otukoze bulungi kubanga omusajja bwabeera nga amaze okuwasa afuukira ddala musajja ekintu kyoyingiddemu kintu kya kitiibwa era buli woogenda bajjanga kuwa ekitiibwa kubanga ojja kuba ne mukyala w'oyo. Saga omulungi olugembe mwebalinyo mwebalinjagala ate nawe Esther mukwebaza okwenjagala n'okukkiriza obufumbire. Njagala okwebaza bakadde bange ab'oludda olulangira bamaama bataata bannyinaze awamu bakojja. Njagala okuddamu okwebaza nomena abatubeereddewo okuva lutwabategeeza ensonga entuuka olwaleero. Neebaza abachairman ababiri ab'e Kampala n'aw'ekisigula. Nenyongera okwebaza bato bange omulangira Kawesa Tebandeke n'omulangira Kayemba Edward. Abantu bano ababiri omu ali mikolo balala naye omuli ono w'omutuba. Omukolo guno okusiga bagutambuza bina bategeeza ensonga yange banama nti baaba kyotugamba kyonna tujja kikola. Ate nsanyusa nnyo olwaleero okubalaba ddala era njagala mbalabirenga ddala naye nze ngenda kusooka kwebaza Katonda kubanga balinamu oyinza okubeera ne ssente naye Mukama aba teyakutegekera mukolo nga mu desitini yo teyaguteekamu kyensuubira ne ssente ziyinza obutukulawo. Kati nze neebaza Mukama olwebyo byatusobozesezza okumala nemusaba atusobozese n'ebyo byetannamaliriza. Neebaza abantu mwenna mu kiti kyammwe buli muntu kyakoze. Neebaza famire ya omwami wange okunjagala ennyo bambi bambeereddewo mu buli mbeera yonna. Neebaza organizing committee ezebbiri ew'e Kampala n'ey'ekisigula bakoze kyamaanyi okukola omukolo mulungi bwe guti. N'obayo organizing committee yo yali ku WhatsApp famire yange baba munkoze bulungi munkoledde ebirungi byonna ne mutuukiriza ebirooto byange nezigyayo omukolo gwange nga bwe nnagulootanga
mugungoledde bambi mubananyonyobaddala nebaza abantu bonna abavudde gye bavudde olunaku olwokusatu twayita abantu 600 naye twewuunyizza nga waliyo obutebe obulala 100 bupangisiddwa ng'ate olunaku lwakusatu neebale nnyo neebalire ddala byokola tebisobola nakuggwayo weebale wabayo n'ebirala nkyabyetaaga obireeta nze nja byebaza sigala webale nnyo bannange jolibo events bannange mutukoze bulungi omanyi omuntu akwasa omukolo kati naguleeta mugwakuna sente nenzikuwa oba azikozesa dda tosobola kujjayo ekintu kirungi bwekiti webale kubeera w'amazima n'abalala bonna ogenda kubakolera emikolo bakyajja sister wange nakagwa masituula brother wange education tiimu eyo gye mwalimu kwata kamagolo ku bifaananyi mukube abalina essimu zikatooki mukube mangu muveewo 5 tukakusirima tusala 5 4 3 2 0 bas anti kale eze ku WhatsApp mpola mpola wate obesimani bawo musabali wali okioke izo konga ne chero kugera muzana wano awakwawo nengalo naye nebagenda okunywa omuzaana mulangira basi tula basi nyabo abenti bakubawo engalo awo labalafu 5 mpaka 0 akulinanyenga okuwulisa nyaga kuligira sinazatika kona wanika 5 4 3 2 1 kona girasi ono yayinyiranga saga muri mutima mfukinde ensonga zentabukano olusentawa when I miss you honey goli erinera nga numwa joka baby tony fair tony ningo musida masuse mpaka omugole we yakyusiriza n'emperekeze ze ne changing dresses nazo zabadde za mirundi 2. Congratulations Namaganda ne mwami omulangira Sebagala. Namaganda, I personally nkwagala nnyo webale kuwagira Charitas ya clinic webale kuleta mukolo ku Delta TV ate mukama yebale kuba bufumbo mukama yongera okubakuumira awamu gawuni yazijjamu City Bridals ne changing dresses anti bridal company ekyasinze okuleeta gowns ne changing dresses ebirungi. Mwebale abakole basime nnyo nemukoze. Okay. What did you say to me? Hey. Unida. Now we got 2.
simayo wasa mukazi mulungi mulangira Rita Kusubira omulenge ebirabo Canada Conadas ekiri wano alo munonye Rita munonye abakolera olugamba lwenyekyali laba Rita Victoria Kawusi egera omugole muzaana egole muzigula womwe mulangira vayo bakulabire tolibo sekuluzive abetese kubyabo bipelipelipise obuli okwandika omugalo Conadas mwewale kwagala bakuli mukana chali mukala Delta TV kuli Kayonyo ew'omwami n'omukyala Basebagala mu kaseera kano tuli tugenda mu kye bayita wedding album nga gwe kennyini osinzira wakaawo n'otusindika ebifaananyi ku WhatsApp n'eddoboozi ogamba mwami wange yakyala n'omukyala yatusuubiza nti ne ku Sharitas gy'ajja okujja nkulaga ebifaananyi byabwe tobaawo mukwagala bambi Sharita by'ebyomukwano by'ebyomukolo twagukola ennaku z'omwezi nga 18 kwali kale kwanjula kutonotono na kuwoowa kikulu ensonga mu byonna kwali kuwoowa ate nakulaba muzadde wange manyi wange bambi mbadde nsaba ebiteekero mukwano nakulabye ku Delta TV ng'okyogerako naye bambi mbadde nsaba ebiteekeyo byange nze bampita Kyumuhanzi Sumaya mukwano neyanzege love you nkale wow tuvuddeyo nnyo mu kaseera kano tubeera tumakutukomekereza esawa yaffe esooka eya program okwanjula n'embaga gamba yita ku City Bridals of Negowns bw'oba oyagala emishanana bwegiti busuuti magomesa ag'okupangisibwa engoye z'abamaama basenga abagole genda wamu genda ku Maria's Bridal ali wali eri ku Zai Plaza level 2 room 4 opangiseeyo gomesi n'engoye bweziti ez'ekirooto kyo Sharitas ya clinic yekafulu mukola enviri ne makeup tusomesa n'abagala okuyiga enviri ate nga n'enviri za bulijjo nga weave retouch pencil dread byonna tubikola tuli wali eri ku Nasa ku kizimbe Walinga eddwaliro lya KCC eba kiyita Sal Building katukene mu Bulango tukomewo n'omukolo omulala tobaawo okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze Sebaka nyabo